Nyongera okubandiza mwenna abalabi afa abalungi amanya muddoboozi wange Frank Semana emanyaka ng'ag'obuzaale omusajja muganda neddira nte era abente sibakolaki sibamegga mwebale kulaba mwebale kubeerako twongera okubandiza twongera okubeebaza effort gye musaamu capacity gye musaamu okubanga mutunyumira okubanga mutubeerako olunaku olwaleero olunaku lwa Monday nyongera okwebaza mwenna abayise mu weekend yabadde it's very amazing era yabadde so wonderful nga bwe kiri nti wano Creators Lab tuba tukolamu ku discussion entonotono tubako n'abantu ab'enjawulo nawe olwaleero gwe ngenda okuba naye tusabe Mungu amutukomezeewo tubeere naye lubeerera aleke kubeerawo leero lwokka kubanga agenda kuba it's about art, creativity, passion and confidence. Langa program when it evugirwa Youth in Art Foundation, your TV channels, Urban Media. N'abalala tumaye banajja nga Donna naye anajja ku nakola ki n'avugira. Olunaku olwaleero tugenda kuba tudiscussing ne mwana muwala oba n'omukyala sijja muyita mwana muwala ngenda kuba nnyumyamu n'omukyala amannya ge sigenda googera agenda kunyamba kagatwogere maama nsanyusa okukulaba kale sebo nange nsanyusa okuba omu ku media house eno era nga amannya n'eddoboozi mpitibwa Nakanjako Dorina. Nsanyusa okukulaba kale sebo you look wow oli mufumbo oba ekitiibwa n'ettendo nkiddiza Mukama ndi mukyala mufumbo era nga ndi mukyala wampeta. okola ki? Byenkonanga bingi. Ndi business woman nga ntunda ebizigo eby'abakyala ebiyitibwa Donna Elegance Skin Care. Ndi muzanyi wa firimu ez'e Uganda. Ndi presenter ku online TVs. Ate era ndi business woman. Buddira obutonotono obwo mbukwasaganya. Profile nga nnyingi. Nsanyusa okukulaba. Ekale sebo nange nsanyusa okubeera omanyi nabadde mpitaayita. Yes. Samuel ne mbakukyengwako nengamba lwaki kitula lwaki nkibeera ku bonkuba mission yaffe passion confidence and creativity among the talents because kwe mulama gwa program Creators Lab program eyitibwa Creators Lab discussion panel motivating nsanyusa okukulaba. Nange ndi wa mukisa okubeerawo. Engeri gy'oli omuzannyi wa firimu gy'oli business woman oyinza okuba ne ideas nyingi soyinza n'okungatta kutomanya oyinza okufaano nga nange nfuuse muna business nga biro bivuddemu. Dorina amanyi nadde ntayita Samuel yanendaba social media kuliko prom. Kuba prom kirabika kati yemu ku event kati esinga okubeera mu masomero. Naddala ba leavers. Simanyi. Oba bajoininga senior 1, senior 4, senior 6. Wagikolako? Yeah, I had a prom party. How was it? Oh my God. Unforgettable. It's unforgettable. Yeah. Kati nadde ndaba prom embeera oba ekyuse oba mbeera oba sente oba creativity oba ki. Nabadde awo nendaba prom mwemu y'essomero lyeryo Ntebe nga oba ngambe ntya prom eri omwezi ogamba oba it's something like kuba kati weddings ezibeerako lakiza yaskar bakoba omugole natuuka n'afuna abalala bafuna ambalasi ne bafuna ne hayalinga emmotoka ezijagamba ne bazigula kuba student abeera ambata ne helicopter ati sijagamba nti bagigula but ne bazihayalinga ne bajja ku event eyo ya prom eyo bweyavaawo then kati endala nejjera nenjiraba. Ekitegeeza mu kulabako olaba nti bakisusizza ku gwe prom ziwali omanyi oba accordingly bayinza okuba nga tebakisusizza naye kati ekindeeseza ensonga eno kwaliwo gye nalabye recent ya
matching secondary school. Oh wow, that was so creative, guys. Naye bwe nalabye prom temwabadde emmotoka. Some had. Just tebazi ku red carpet. Maika tufabeera eno bye tulaba. Yes. Naye temwabadde emmotoka naye the way how they express their culture. Oh my God, that was so creative. And the creativity in yes. that prom. Era ensonga omulama lwaki nguleese. Yes. Kiraga yemu kuzasinze. Jolly. According to me, naye era bw'onaalaba kuba kati omanyi amaaso gange amaaso g'omulabi agabeerawo ge gajajinga ate abasinga wekisongera wekikola ki abasinga we basonga wekyali kati like abangi bwe basonze golaba nti wewasinze kati Dorina yes tugambe nti kati prom za budde buno atalina ssente tagenda kuba na prom. Because kati in the I didn't attend prom. Yes. Because Saina sent nali safuna sente zigula kusuuti kusomera. Era I didn't attend. Ate atoli weka. Twati ne bano bogamba nti abakisusiza oba abadde creative. Era mu bibiina mulimu ku baana abamu abatasobola kutuukiriza ekyo oba kingi oba kitono. So enfuna z'abazadde wamu ne confidence oba esteem wabeerawo olinga ayina ekyetaagisa naye nga tasobola kwatendinga prom eyo ng'abulamu confidence talina esteem agamba bannange oba naalabika nti oba bajja kunsinga kati ekireetera okuba nga kaŋŋambe kati let's say Frank nga gwe tewatendinga kubanga tewalina ssente naye waliyo era walaba abaali bambadde ne banyumira olunaku olwo kyensuubira nti ayeka wali omu ku beegatta mu kadanko ekiro olweggulo nga teryakulaba akadanke kabaali naye because gwe wali olabye prom gye baposting akadanke no after mumwingira mu hall babeerayo omuziki nga mumaze okulya biki fenna kyetwagala limelight kubanga nange bwendaba omuntu nga ndi ku kamera nze gwe balaba so kyekyandeetedde okwebuuza prom kuba kugenda comparinga prom zino bbiri y'emmotoka netali yamakindi enjogerako olw'ensonga nti creativity yabadde waggulu naddala kufa aba art nga bwe kiri nti programu creators lab ya art with best creativity passion and confidence creativity yayoleseddwa mu prom because nalabyewo waliwo entries zazze based on culture. Yes. Waliwo culture ya simanyi oba obusezi culture. Omusezi adde yambadde ebisaasa ng'azina like that. Oh my God. Azina. N'omulama nga gutambula. That was so incredible. Temuli motoka omulala ajja ngali mu kayimba ka Lucky Dube. Batu slave. Kyeko binnamubuuza essaamu yabe. Must have missed that one. Jamuterayo jakuba omunabi era nalaba bagenda mulaba nga ali mu gundia naye video ezadde zitambula recent kati ebbiri esooka eya slave endala y'omusezi naye mu kifo eky'emmotoka era buli omu yagambye baana bakoze gundi abaana baleese like baleese beereetedde okuba nga nekinyinza okugamba nti katwogere prom y'emakinde katugambe prom y'emakinde actually yadde eri more based on creativity tiyabadde ku culture okitegere batugamba culture kizibu nnyo okulaba clan oba tribe eyenyumiriza mu busezi ng'esobola okuteeka openly you understand so kinyinza okugamba nti it was about culture it was about creativity kubanga lwa abazze nga balanga abagenda ku mwezi ne wabeerawo abo abazze nga like kunze mu ntegeera yange baatulaze nti mu materiyo yonna osobola okuzimbamu ekintu n'okyambala ate nekigiving out the message to bantu abo ababalabye so katulowooze nti nabo batulina sente kati osobola okukola n'okuba singa obanga olina creativity ekintu kino ekya creativity wekyansanyusizza ennyo nti buli omu asobola okwambala oli asobola okukwata ekikutiya kye n'akisalaasala design kubanga abantu katugamba bali mu fashion
asobola okukola olugoye oba ekintu kyonna omuntu yasobola ku mubiri out of anything, out of scratch, out of scrap, anything. So kitegeeza nti omwana oli abadde talina ssente, abadde atya okugula taxido oba essuuti ey'ebbeeyi, okitegeera, asobola okugera nakwata omuziina gwe n'agusalaasala naye nga talinayo engatto ennungi. Omuziina si kigambo kinene because kyengamba like olugoye nga lukadde oba nga terwandize ku prom, okitegeera, naye n'aluyiiyayiiya n'aluwumbawumba n'asobola okuba nga alwambala, okitegeera, n'abanga asobola okuba nga naye atayingira. Tugambe nti gwe kyogezaako sinze gwe kyogezaako kugamba Makindye bagenze ne balonda emiziina emikadde ne bagire. You caught me wrong. Kyenyinza okugamba kiri nti Makindye yaleeseewo okuyiiya okw'enjawulo okutabadde mu proms. Let's say last year we had a prom ku one of the school Elite. Anti tosa kujatula kubanga bayinza okusuwenga. So ze mbadde intense. Yes. Kubanga yali yalakisa. Yeah, it was really luxury. Ate si yoka. Yem prom je twalaba. Last year was crazy. Kyenyinza okugamba last year amasomero gakola prom parties twali tulabangako. Okitegeera. Naye ene Makindye ewadde chance buli mwana mu kibiina ng'asobola okwattendinga prom. Why? Creativity. Nti oli asobola okwalabita ekisanja n'atambula ku red carpet eyandibadde eyambalwa abantu abagira ku horse naye naye n'anyuma n'abeera part of it. So that creativity gave people a chance not to fear to go for their prom parties because it's something ekitagenda kuva ku bwongo bw'omwana oyo abadde asoma. Bakyenyumirizaamu nnyo abaana. It's like bawuliramu kangambe nti obeera teenager oba obeera muto. Naye bw'ogenda n'oyambala ekiteeteeyi ekya prom era engeri gy'owuliramu ng'omuntu alina obuvunaanyizibwa kati. Ekitegeera. So omwana oli aba tasobola genda ku prom adde agenda okumisinga chance eyo. With this creative mind agenda kuba able ng'ate naye abeera part n'abo abala abakoze eki abandi badde baatendinga nga tasobola kubabeeramu. Yes, naye tetwerabira nti ne baali nabo they're having experience of their life. Okitegeera. Ati bali tubageranganya Munyonyo. Mbaga eya Munyonyo eyinza okuba oya comparing ebintu bino wamanga. Bw'onakola embaga eya Munyonyo ejasanga da kubatuula bataddewo plywood bataddewo embaawo kitegeeza omugole bamuwanise naye ate bonna agenda Makindye. Bajja sema ettaka bayiwewo entebe bagiteeke ku ntu singa kasana oba enkuba eyamba n'etonnya kitegeeza ettaka liyinza okuluguka omukole n'akola ki. Naye bonna baba bali waggulu. Naye kitegeeza ab'e Makindye bakozeseza creativity mungi kusinga abaawa. Bonna bakozesa creativity. They all use creativity. Kyenyinza okugamba bwe tuba nga tukola katugambe embaga. Waliwo ategeka ku Serena. Waliwo ategeka e Masaka. Okitegeera. Waliwo n'ategeka ewaka w'abazadde be ng'edda we kyabeeranga. Tosobola kungamba nti omuntu ategese omukolo mu bazadde be. Ekyalo kyonna ne kiri emmere. N'ategese ku Serena n'ayita abantu 50. Oli n'ayita ekyalo kiramba kyonna ne kiri emmere. Bonna tebanyumirwa kyagala okugamba. No, walabeka etolangayo mbaga gye bafumba katoga. No, bonna banyumirwa kati kye tulina okugamba nti tuve ku ngoye. Tuve na ku kiki bambala wabula tubeesinge ku mulamu omukulu kunyumirwa. Lwaki tuli ku mulamu ogwo? Yes. Because buli adda commenting ku proms ne kubeera emu yaggwa. Naye buli omu kyabadde agamba. Yes. Nabo oba toyina ssente osobola kukola. Ate no singa innocent. Yes. But let's not ignore nti buli omu alina okuyana ku mutima gwe. Lwaki maama oyo akwata ssente n'agenda n'apangisa Range Rover omwana wanyumira olunaku olwo? Then n'ow'e Makindye naye yataddemu. Kitegeeza nti bonna abazadde bakoze eki? Baba investinze. Naye ekyenjawulo ekiri mu ekyo the idea. Okitegeera? Idea. Kati oli yagenda gamba ati nze Dorina bwe nzijira ku horse.
kyemanyi nti siryerabira the entire life nja kubanga I still remember ati ku prom yange nagira ku horse though nino linagamba nzi nange njagala ndeke ng'ensi ewuniikiridde ngenda kwambala ekisanja olowooza yes betulaba proms no yeah abaana bajja era pepa nga zifulumisa fayida yeah buli omu yabuuza omwana w'ennyonyi yakoze atya olowooza kati because yes nze kyeneebuuza kino tekireeta okudikirayininga kw'omuyizi mu wakati wene performance because kati omwana afuuka sereeri no na kamala enso okay omwana afuuka sereeri mala kitegeeza ne ticca banajja mu kiraasi omwana asinga ticca sente fem n'erinnya for that moment kuba teri musomesa kabe ekyemu ne director tajjiranga ku ssomero mu helicopter n'omwana kuba wetubuuza era yakoze atya nolaba pepa tezaagala fuluma result tezifuluma zivaayo tezikolaki kitegeeza mu kirasi oba abadde musiru oba ngambe nti nze nyinza okufuna olukulowooza oba basomesa ne bamukolako obujja nedda Frank nze ndowooza it's a moment Frank bw'ogenda ku mukolo n'oli emmere tongamba nti enkyenjala tegenda kuluma so the prom it is a moment tesobola kusigala nti egenda kukwata ku magezi oli omwana performance egenda kyuka because of the prom it's a moment yeah it's a moment tulaba kuba kati myaka emeka egiseewo ng'omwana aleese ennyonyi yeah si 2 to 1 maybe kati lwaki if it's a moment lwaki tukyagiri because it impacted okitegera naye ate tekirina ngeri gye kikosaamu omwana performance ye tekirina mweyo tekirina Frank gavumenti era regulating amateeka naddala ku prom z'abaana omwana takyakkirizibwa kuleeta kupangisa motoka yes omwana oba prom zonna zina kuba guided by the school yes like Zalias motoka byonna naye Frank okakasa otya nti omwana wa Elite agiddemu emotoka muzadde tagimugulira nti eri mmanya ge lwaki oba oyagala alinye boda nga ayina emmotoka ye mmanya ge bwetuba nga tuli mu taxi ng'olina akakadde mu nsawo kiba tekikola amakulu gamba we ani ayinamu akakadde bw'olinnye taxi it's a public transport era n'olugendo lw'olinnye lwa nusu meka 5 oba 10 kitegeeza singa ffenna nga we tuli mu taxi kitegeeza tukola ki twenkanankana naye singa kati tubeera ku prom kugambe kusoma etegese prom ne tuleeta gwe n'oleeta ennyonyi nze yalize kasirina yadde bitano nga nsobola kulinnya ngenda kulinnya boda kitegeeza ngenda kubamboleddwa kino kigenda kundeetalamu kati Frank then kitegeeza oba olina okukyusa omulamwa gwa program okitegeera n'ogamba nti ono omwana atasobola kwa affordinga mmotoka ku prom agenda kuba abooleddwa kyenyinza okugamba nti golooza lwaki kulira essomero ery'abaana bagira mu mmotoka oba bagira mu helicopter bonna bafuba okulaba nga atambula mu range eyo class attract class okitegeera Frank kati waliwo ewantu kati tosobola kukwata omwana oli yadde ayambadde ekisanja n'omuleeta ku prom ey'abaana abagidde mu mmotoka okitegeera kitegeeza nti bonna abaana abagidde mu mmotoka they all can afford the car okitegeera Frank and we shouldn't judge them for their capability or capacity tetubajaji yes just kyetugezaako okulaba kuba prom kati zaalakizalias yes era kati kino kireese kuba si buli ali mu ssomero nti ababa benkana but prom has been always luxurious bw'obeera mu kiraasi tekitegeeza nti ffenna abali mu kiraasi twenkanankana
titwenkanankana ate si bwongezi nti yasinga mu nate bw'oleeta singa kituuka nga titwenkanankana nate n'oteekawo ebitwawulira ddala tebibaawula Frank kitegeeza bw'ogamba nti bitwawula you not late bw'ogamba nti oli omwana omugagga yeeyise mu mbeera ey'ekyavu kubanga alina abaana banne abaavu manyi lwaki ngambye buti ate kitegeeza era still you not fair for the rich okimanyi nti waliwo amasomero gabeeramu amwana ngaali ku scholarship kitegeeza bwe bakuwa scholarship tebakuofalinga parties tebakuofalinga ki olowooza kiraasi bwe banga erimu abaana 3 netulaba emmotoka abaana 3 where are the others babeeramu omanyi lwaki Frank lwaki bagamba nti wadde tolina ssente beera mu balina ssente you know why ogenda tu ekiseera acting nga bo Frank if you are my friend nga manyi nti your background is not good nga nze ndi mu bulamu obulungi obweyagaza there is no reason why ngenda ku prom nga mukwano gwange talina dress nga nina tu why that means like that environment help them to lift each other buli omu kyovola nti buli omu avaayo anyumye buli omu avaayo alabise bulungi okitegeera ate era ng'abaana omwana yenayina ali ku ssomero tukimanyi kitakola tukimanyi tebatakola kitegeeza nti bazadde bonna baba balifutinga abaana bonna oli ayitayina n'ono ayina kati kisinziira oyinza okuba nga oli mwavu naye tekitegeeza nti nange nesi wansi kubanga oli mwavu so there is a leverage either nesitula nenkwenkana oba nenkivaamu ensonga yembadde ndeeta kino tekireetamu okuboola na problem gye nalabye omwana agidde mu uniform banne bonna nga bambadde banekanikanye naye kamera era buli luzungu promo yadde bakyositinze naku beach kulaga nti kati promo tekyabeera na musomero kati ebeera kitegeeza they can take to whenever they can kati Frank akambuuze kyoyagala okugamba nti oli omwana yagidde mu uniform naye talina kapasite efuna lugoye olusobola okujja ku mukolo nze ngamba twandifokasinze nnyo to the reason that oyo omwana dde ayambadde uniform ya attendinze kitegeeza there is no moment gye yamisinze for that day anti attendinze naye omulala tagenda ku attendinga lero naze sobola kujja tesobola ompise ku mukolo sirina suuti but nina empale omaye waliwo zino empale zebagambe eyamutema n'oli alina singa tunajja ababiri amaaso bagenda oyinza okutaŋŋamba naye ojjaku wali baddeko awantu nga bakuwooli tebagobyewo ne Frank kyetulina okumanya nti the truth and the nature of life tetwenkanankana era singa abantu oba abaana abo bakkiriza nti in life tetwenkanankana obulamu bujja kwanguwa togenda kugamba nti oyagala omuntu abadde ayasobola okufuna ekyo kyeyeetaaga akakkanye obulamu bwe ku lulwo so that means we are not the same nga bolaba engalo zino tulina ekimpi ekiwanvu n'ekyakyo kitegeera tetwenkanankana so tekijja kukkiriza mwana wange nga nina obusobozi omuwa kyeyeetaaga ne mukimuwa kubanga waliwo omwana wa gundi takisobola kifuna if I can okuyigiriza omwana wange oyo ayambeko oli omwana atasobola batambulire wamu I think omwana wange oba nze mba mpulirize my part naye ate era waliwo abantu era nka tugambe ne mbagagga mulimu nga oli alina naye nga ayagala kwa actinga kyavu ffe twabeeranga n'abaana like ku school ng'omwana ayinza actinga broke naye nga for real ogenda okubakyalira ewaabwe nga muwumudde ng'omwana ewaabwe balina ssente naye ng'omwana abadde kanjusi every time yaba talina so sijja kugaana kuwa mwana wange kimpulira nti kyagwana ku lunaku lw'olwenjawulo ng'olwa prom kubanga nti waliwo omwana wa gundi ali mu mbeera tasobola kifuna gavumenti yagaanye
okuleeta emmere yonna Yes. ku ssomero. But most of the schools zaali za Uganda. VD. Kuba era n'ensonga ze yawadde nti oli badde bamuleetera enkoko. Yes. Omulala ne batamuleetera. Ekibaleeta okukola ki? Okay. Okubeera okulaga nti asosoleddwa. Ogambye nti tosobola kugaana kuwa mwana wo kintu olw'okuba omulala. Yes. N'okimanyi singa ojja mbayala 10 n'obaamu owo oba okoze ensobi. Abalala 10? Abayala. Tugambe abantu abatalina kyakulya. Bonna they are yearning ekyokulya. Gwe nojja n'olondobaamu owo n'omuwa. Frank, ku mutima gwange ne ku ngeri gye nnakuzibwamu sisobola kulaba abaana 10 n'ensikamu wange nkanamuwa ekyo. Kitegeeza buli omu njamuwa. Yembeera eringa kati eriwo. Gavumenti yaggyewo ekintu ekyo. Si kugamba nti waliwo abaleeta ebyebbeeyi n'abataleeta bya bbeeyi. Gavumenti yaleese ekintu ekyo kubanga waliwo abaana badde baweebwa obutwa mu VDs. That is the main reason. Sigamba nti waliwo abaleeta enkoko, waliwo abaleeta splash. Okitegeera? Waliwo be baleetera emimondo emyokye. Kubanga ne gubatedde omumondo omwokye. Katugambe nze nasomerako mu secondary school, Cambridge. In my secondary school. Naye my dad, mama nge teyajjanga naye nga nsindikira ssente. But my dad coming at school, kyampanga nnyo essanyu. So saafangayo kikyaleese naye okundaba. Ogezaako okwewala. Sino sikyewala Frank. Gavumenti yaggyewo ekintu kiri ekyokuba nti abazadde baleeta emmere. Si kugamba nti waliwo abaavu. Emmere mbadde mpiddewo buyitizi. Kamale kusasa okugamba agandi. Sigamba nti waliwo aleeta enkoko, waliwo aleeta emimondo emyokye. Yakijjo because abaana bagetinga poisoned. Nyina omwana wa mukwano wange manyi yafa that side of Mitiyana. Waliwo yajja mwana wa mukwano gwe n'amuwa ku mmere omwana n'afa. Obutwa. So tebakijjeewo kubanga nti waliwo abaleeta emmere y'ebbeeyi, waliwo abataleeta emmere ya bbeeyi. Bakijjeewo kubanga waliwo abaana ba poisoningibwa in those things. Ayi n'ekirala waliwo be batakyalira. So it's better ne bafumba amasomero mangi. Nyina amasomero ge manyi nga bo bali tebakyaleeta mmere. Nga essomero erifumba that very day musasula emitwalo 5 mwene ne mulya common food. Kati kyonga bwe kikolebwa. Yes. Lwaki prom bwe kirungi kati kyavuddewo. Yes. Lwaki prom nga bwe bagamba nti nga bwe bagambye nti omwana bamuleetera mmere. Yes. Lwaki prom era tezibeera uniform ne bagamba nga bwe mubeera nti mulinayo akadanki ka 13 buli omu n'ajja because Frank, what? First understand the word prom. Prom is a very special day. How? It's like Christmas. For those children, you only have prom once. Let's say in O level. I don't know if one is like let's say I'm O level. We just funa once. So when banga musomero ngenda kusoma mulundi gumu, like ngenda kusoma let's say for the entire O level. Njimali sigenda jiddamu. Why don't you want me to enjoy that one day? But you're always enjoying. What do you mean I am enjoying? This is a special day. Special day now. Frank, no nakulwanjawulo. It's a prom day. So kitegeeza Christmas edda, Frank, Christmas edda. Bazadde baffe batuguliranga engoye. Yes. To make it special. Right? Yeah. Emyaka nga bukigenzi gitambula. Si buli omuntu akyasobola okugulira omwana gwe ku Christmas. So it's no longer too special. Dorina. But they're still there. Dorina. So, Ogambye, prom is a special day. It is a special day. Being Christmas, langa what you comparing with Christmas. Yes. Christmas we yabangawo by waka wajjanga wa bawa era ta muzeeyo okusabuli okusatisfyinga buli aliwo. Great agulemu. Yeah. Tugambe abaliwo. Yeah. Amazzi agulagamu. Emmere kitegeeza ne mukulya kuba gwe mukolo gwe twatulangako ku lujjuliro kitegeeza uya Frank, okay. Kubeera waliwo n'abaavanga e Kampala abavuddewa nga bajja because the Christmas era ne tulawamu ku lujjuliro nga mukadde kimukakati abegera ono n'abegera oli kyekyalaga nti nno twali muntu ki. Frank, osobola okuŋŋamba ku Christmas yes mwena mulira ku lujjuliro naye mwena mufuna ebifi by'ennyama nga bifaanagana size. Of course. Anti lujjuliro mwena mufuna parties ezimu ez'ennyama nga zenkanankana. Kubanza ewaka
omuntu yali afuna ekyenjawulo yali muzeeyi kuba ye taata era nga ye gwe bawa egundi ekifi kuba ye by then ng'akisibamu ekyayi mukisibamu ekyayi nakolaki Frank obulamu bwono tetugenda kwenkanankana ekyo kyo ngenda kikuddamu era sigambye nti twenkana tetugenda kwenkanankana tukkirize tudde ku mulama we gwatandikidde Frank abaana b'e Makindye they were creative in their way and they enjoyed in their way tetujja kugamba nti abaana b'eri Entebbe oba Elite they didn't enjoy in their way okitegeera bonna benjoyi era sirese nti wakuba nti benjoyi naye buli bonna ey'Amakindye buli kimu ekyadde kyo tongamba nti ab'e Makindye be bayambadde bya layisi my dear it's also they spent money ate nga oyinza osanga n'omwana w'e Makindye ng'ebintu byayambadde biri more expensive than omwana asomedde ku Elite tuve ku picture ya like tunyumisa nti emotoka nti naye ku reality unite obumu mu baana kyogamba bonna bagenze bonna tebazze naye according to what we have seen kisobola okuidentifyinga nti you can afford yet toyina money so nga lwaki oli yazze ng'ali mu lugoye olulinga olukadde olusaleesale kyekiraga nti doesn't matter what you wear, what you are, but you can attend. Frank. Naye wali nti abamu bajjanga even their card nga balina guards, bouncers. Yeah. So kitegeeza nti oba toyina bouncer togenda fighting. That is a mindset. Ngera ow'ennyonyi bwe yajja bamuwa nnyo view bamuwa nnyo obudde okusinga bano abalala because yalaga nti mbasinga. Frank gwe ki ekikwetera okugamba nti omwana eyagiramenye yasinga okubulaga nti bamuwa nnyo views bamuwa nnyo gundi era yatambula kubanga n'abala balulwa kwa nti tebalabika it wasn't their moment bajja nabo naye tebalabika kubanga kaseera buli omu alina style weeyina okwakira mu bulamu sikambye nti tebajja ekitegeera bonna bajja era baaliwo naye mu kubeerawo kwabwe kwalaga kwabawa ebisenge yajjidde mu nnyonyi era security gye baamuwa si y'omunono yajjira nsonga lwaki tetwalaba ku muntu atambuza avuga ggaali oba avuga boda ng'ajja anti kati awo obuzibu omanyi obuzibu buvaawa it's media it's not the kids it's not the school it's not the parents but it's media they choose who to put their camera on and they choose who gwe bagenda okupromotinga okitegeera tekitegeeza Frank oyinza okusanga omwana oyo katugambe nti yajjira mu nnyonyi bayajjira muki nze kyenyinza okwagala okulaga nti kyenyinza nga nze mu kulaba kwange tekyandibadde kirungi we parents okuwa abaana baffe to expose them ku bintu ebitannatuuka mu myaka gyabwe kyenyinza okugamba okitegeera naye sijja kulimitinga mwana oli asobola ofuna kyafunye katugambe kuba yakifunye dda okitegeera nti mu limiting oba mu comparing no tasobola kifuna naye kyenyinza okugamba nti fe abazadde oba abazadde bonna okuwa omwana oli katugambe ennyonyi oba omukeezezza okitegeera okufuna ekyo tannabatuukako naye ate era nakyo kiranga ffe wetuyambaza omwana noyambaza omwana we ku makya ku ssomero n'omugamba omanyi mwana wange njagala obeere pilot mwana wange mulabe oba naasoma bulungi n'ogamba gwe oli mathematician okitegeera so n'oli omuzadde ye ayinza okuba ngeri gya awa omwana okuyana ku mutima onagamba nze mami njagala airplay okitegeera Frank katugambe oli awo nobeera n'ogamba akaana kange kagala nnyo ddole lwaki bw'oyita mu kibuga n'ogisanga nga obadde wagiramuzaako nga yeebiri n'ogisanga ku 13 ogigula kuba price eri wansi no si price nti eri wansi buli waito kisobola okigula ku mitwalo 2 kati kiri ku 13 okimanyi nti omwana we akyetaaga kati fe obuvunaanyizibwa waffe abazadde sijja kugamba nti omuzadde awa omwana oli airplane oba amuwa bane Frank we are exposed ensi tugirabye oli wakwatira
being exposed na Frank oli katukanko example which is a bit sensitive. Frank, tuwade ne coffee something recently. Marathon. No, it was somewhere there in Western Uganda. Yes. Lwaki bonna baali ba artists katugamba abanene abo. Omu yalinnya helicopter, omulala n'avuga emmotoka. Era ensonga lwaki kati oyinza okugamba nti naawo baba asosola. Era ensonga lwaki tebasasola. Yalinnya emmotoka complaininga. Because he complaininga Frank, ekyo mmwe aba media mwe bakiteekawo nti oli complaininga. Kati nange kinywa okugamba nti abaana promo fa abalaba fa abateekawo embeera. Okitegeera? Nile tulina kuva ku mulamwa nti ffenna tebatuze olw'omulamu ogwo ogutugatta. It's a prom. Omulamu ogwo baguma kutugatta. Yes. Naye socialism, racism buli wejja. Eyinza obutaba racism. Ne embe code of the way how they act, habit, ne yawukanamu. Tiwo singa otuuka ku dining ne bagamba mwenna muze atutulawo waliwo atulawo. How do you feel? Mwenna muze totulawo awakola ki? Kyokka najjo tulawo naye muyizi munno. Frank, that is bullying. It's everywhere. Ne mu class wakawakoka nga si prom day. Wabeerawo omwana n'abanga ye kiwaji. Ne mu bulamu buno obwa bulijjo ku mirimu tubeerako n'omwana ng'oli ye baaba. Buli kimu kibawo na ayagala everything about them. Wabawo ekikyane kifuka public. Yes. Because kati tuliko the public tekiri mu behind the class, tekiri mu classroom, tekiri oba the staff bakati kiri mu media kiri buli wamu. Yeah. Kino kireeta nze era singa nze government singa mbadde mukulu mu government singa nakikola dda kino before okubanninga like ebintu byonna ebyebbeeyi. That's why you don't have power. Because if you had power you would have misused it. No, kyogamba kati government okupass. Frank, you would have misused the power. Amanyi wandigwa I don't know how to say it. Wandi obuyinza wandi I don't know. I understand. There's no tewali wekiyagira. Frank, because Frank abogamba nti ekintu ekyo nti singa obadde olina power ebintu ebimu wandibadde obijjawo. Kati omwana aleta atya oba toli micho. That means oba toli leader. Kubanga leader alina okubanga afuna balance. Kati zekyembadde ngamba ku prom zino tufune balance. Yes, Frank. Gezaako kubuzaabuza ogezaako simanye wawugwa. Okay, byonna tubiraba. No, simbadde sibuzaabuza naye mbadde nfolowinga ku kikyoleeta. Erina? So kati promo ebaddewo? Yeah. Mwana aleese ennyonyi. Kuba era promo ebeera ya lunaku lumu tali tebaba na after party nti ki. So what next did you ne class kuba omwana eyajja oyagala kumanya aftermath after the party? Yes. Okay, Frank, kati nga nze yali ahavezeeko ku experience international school about a prom date. Aftermath nga bwe nagambye nti prom it's a moment. Yes. It's a day to celebrate. It's a day to feel. It's a day in a lifetime. Singa oba togudde mu class okugiddamu noddamu yanofuna another prom. Okitegeera? So in that moment ku prom kye tuba tulowoozaako kintu kimu that it's a moment in a lifetime. Nti bw'oliba ofumbiddwa tebali kulaba ng'oyambadde ekintu ekya prom ate kyozeese ku mbaga. Okitegeera? So since that moment happens once, nze ku busobozi bwange nga Dorina, okitegeera, making sure nti omwana wange kubanga kimanyi nti abaana bali mu abakola proms si mu mwana ngo wa top class, they know what they want. Tuddayo wano. Yes. Promo ewedde. Yes. Enkya kuba lesson era zirijuminga tezi umulamu yadde. Yes. Promo ewedde waze n'ennyonyi nze nasigadde mu dom nabadde oba nalingiza because kati promo ezimu almost zakusasulira. It's a teamwork. It's a teamwork party. Sigamba nti tikiri mandated. Anti kati kuba it's not a teamwork party. Yes. It's not mandated, but it look like a mandated to a student nga bogambye. Kuba students nze singa singa tubeera ne tour nga yaffe nze nesigenda kitegeeza tuba tujja kunyumiza.
You missed the moment etukunyumiza. Olese ennyonyi. Yes. Olese buli kimu kamera baziwadde gwe tuzeeyo mu classroom. Yeah. Kyekiddako. Frank. From ewedde. Yes. Tunyumiddwa. We had a good time. We had fun. Tuze mu class. I'm a student again. Kubanga kiri kyawedde. Yes, that very day or that very week tujja kwatubyogerako mwana wanyumye mwana wayambadde gwahako wakajjeewa. Still even the week before the school. Kyobomanya nti ekigenda okubeera muto gw'abaana abo. It's prom. So kati katudde prom kati ewedde. Katugambe Christmas ewedde. So what is next? Okay, Christmas bwegwa. Tuba twesunze week yonna tutegeka Christmas kati Christmas ewedde. What is next? So kyekimu Frank. Christmas bwegwa tuba twesunga lumu tuva ku lumu kudda ku. Christmas is Christmas. So prom is prom. Kitegeeza nti prom webe ewedde the next day. We are a student again. Yeah, we are student. Wano ku prom tuli able to experience like expressing ourselves. Ngenda kwambala kagatta akabeeyi, ngenda kukola akaviri, ngenda kusula bu baby hair, ngenda making sure ati akoko ekali ku point, ngenda kugane mami alina okumpa kino. Mami oba mami wagala tulina ba rich auntie. Okitegeera. Ogamba rich auntie, mami yaganya okumpa kino nagamba don't worry my girl, come. Frank oyinza okubanga tolina nogende wa little brother nga akusinga style nomugamba you know what my brother nogamba like my brother gundi yange ekoze eki ndi sina kagatto kali nyambisa kagatto ko. It's about to show up. So showing up wedde tuze mu class. I'll put on my uniform. Lwaki show up tebagiraga even on the results of the paper? Frank, you may be surprised to find that those kids abaana abobola babiri luxurious. Nga they are brightest in the class. Kati nga kinyinza kugamba nga bolaba nti twasomanga n'abaana Frank wasoma n'abaana mu ssomero. Kati ngaze ku mu senior 4 o level yange. Sirina mwana ndoza nyinako nga babiri out of 100 plus. Okitegeera babiri bokka bendi in touch in contact. So the aftermath of the life we don't know what will happen. So we cannot predict nti oli omwana yajja ne airplane oba oli ayambala ekisanja nti oyambadde ekisanja ye mugezi. No. No. And still prom doesn't affect their performance in class because time batera mu prom tewaliwo kintu kiri so serious kigenda ku affecting mwana performing bulungi in their final exams. Tekiriwembuliza ngaba tukuba because mutukuba ennyonyi ne mutukuba ne batukuba buli kimu ne tukiraba. Lwaki results era bwe tubuuza omwana w'ennyonyi akoze ati genda olaba essomero ate bapostinga balala. Gundi BCM akoze kutano. Gundi akoze kutano. It is wrong. Frank abugane bawola mu bank. Banka ne kwate banja yone diteka mawulire. It is wrong. Nate lwaki we. It is wrong. Lwaki abakazi tukweka emyaka. Kyenyizo kugamba. N'abamu bajogera. Yes, nesi bonna. So it's the same with the exams. Bwe nkwate ekigezo kyoli omwana because everyone is eager to know how they performed. Nechiteka mawulire kitegeeza I'm promoting bullying. Lwaki batekayo ebyabala? Batekayo ebyabala because it depends actually. Not all schools they put it there. Frank, mugenda ne musoma abaana in different schools. Yunebu netuuka. Masomero ameka gatula same exams. Same exams. The nationwide, the whole Uganda. Abaana gatula the same exams. Lwaki bona tabeera mawulire? Nzira mwicho. Kati promola. Lwaki bona tabeera mawulire? Ate obusobozi tebubaawo obusobola okwateninga media. Kati Frank tosobola kwata omwana kubanga yagira mu airplane oba omwana yajja ne horse ku ssomero n'oli yajja mu kisansa no besinga ko kyo muteeka mawulire kitegeeza oyo omwana oyisa n'omulemesa ogenda okusoma HSC. No, tolinawo omulemesa osobola mbuuza lwaki agenda kuba affected katugambe bw'okwata gundize nga taperformize bulungi n'oziteeka mawulire ne baziraba. People can beat that child ku media ne bamukuba ne bagamba tatumanyi yeeraga or just school in class kisobola ku affecting omwana performing obulungi. Kati imagine singa bakwata amawulire ago ne bagatika ne bagamba nti omwana gundi ya performance bwati ne bakiteeka amawulire katugambe performance bulungi what ya performance bulungi still what impact does it make? Kitegeeza nti kubanga ya performance bulungi afunye first grade bonna abana bagenda kusobola next year okufuna airplane? No. Kati wetu tusuubira tosobola kusuubira mu kintu kya bongo Frank. Ekintu kino dolinoki olabe singa ovaayo mu mataala mutaala kitegeeza ofuse public figure. Oyo mwana bukyanga gundi gwalozeemu muwuliza alozeemu mulaba. Anti
That doesn't make him a public figure. He's a student. Wengambira onakulokira ku macha n'okkiriza kamera etunulemu. There is no way gyogenda okungamba oba gyogenda okundibitingamu okubuuza. What's the way forward? What next after this? Frank, we don't have control over life. It's God who has control over life. So after life, after the party, you expect that child to perform better than anyone. That's not his capacity. His capacity. Frank, look. Katugambe bogenda mu downtown mu Kikuubo. Abantu abakola sente abagagga abasinga tebasoma. But we do mu business obasinga business mind. Bamekabo omanyi abava era bwavaayo omugagga atasoma bwavaayo n'abeera kubeera mu media. Yes. Era tajivaamu. Nja kuwa example ya wava muno. Kuba kati doctorate yafu. He's not late. He's late. Gordon wava muno. He's late. Yafa. Si wava muno Kirumira. Enda kuwa Kirumira because musajja wa mawulire. Okay. Sijagamba nti teyasoma. Naye bwe yafaayo okubeera mu media. Kitegeeza n'abogenda omujjako pika jajjikuwa because he is in media. Yesalawo n'avaayo walulebe Kodrek nga bamujjako interview. Could be there nenga tuzira bulali. There are possibilities. Kitegeeza teziriyo. Yeah, Frank could be there. Sibu chintu ochimanyi. Zisobo ne media. Olaba oli ne bwakuba muntu ngolo. No trending. Erabika. But for how long? Frank, for how long? Kamaleo. Wabawo ekintu ekituka, it's a public figure. Kiringa babi wanadde wakane kwata kakiri. Kitegeeza ali related ku media. Ne bwana oba kalimo ne bwana ekwato kwasinga ali kutunulamu agenda kagenda tamu. Kati Frank achenjagala okugamba kiri. Kati kyenkulaga nti omuyizi bw'aba avuddeyo nga yali mu nnyonyi kitegeeza aba amaze okufuuka public figure era tuba twagala okumanya way forward after the prom. Even the exam. Mpakanya nawe. Lwaki mpakanya nawe? Prom was a day. Even paper for. No, wait. That child doesn't own that plane. Kitegeeza sibulikana kutagenda kwatambulira mu plane. So prom was a day. Sigenda kujajinga mwana oyo. Oba mutunulizeeko amaaso kubanga atambulidde mu plane for one time in his lifetime, maybe in future. Okitegeera? Osobola okusavinga sente. Yes. Tikitegeeza tibukana kugenda kubozi nizo ziwa savinga. No, savinga tugamba omwaka mulamba. Osavinga genda kulya nkoko. Yes. Mbuzi osobola okusavinga nomala omwaka mulamba ng'ogenda kulya nkoko. It depends. No. Izo kuba nko jenjagala okulya ngeri mu Italy. Njagala kulya nkoko nenge ko jenjagala okulya eri Italy. Sitegeeza ngenda saving omwaka mulamba afune air ticket ngende Italy ndi. Kitegeeza ogendedde Italy. It depends the value of something. Value jowe ekintu ekyo ekifula ekyomugaso. Okitegeera Frank. Kati mu aba media bwe mukwata yo mane mufula nti ali valuable mwagala nnyo mumanyi bw'atya bwe performance. It is wrong. You are destroying that child's future. There is no way. You are destroying the child's future. Bana yaba ya destroying okulaga chikyatali. No, by the way he may know. He may be. Wasobola okwaffording ennyonyi. Frank, let me give you an example. Eyo ennyonyi katugambe bapangisa mpangisa. Nyini waayo omwana wali omulabyeko nga jemu. Lwaki tagibeera? Parents have different needs. Kati kyebugambye. Parents have different needs. Togenda kungamba nti okwata iPhone 15. Frank, ofuluma ennyumba eyo buli kanaku. Buli lwofuluma ennyumba buli kanaku kuba ekifaananyi tukiraba ku Facebook. Ate era lwaki singa buli kanaku buli lwofuluma okuba ekifaananyi tukulaba. Lw'ekikuba kivaayo ne kirabika. Naye okumanya they are moments. Prom is a moment. Etusobola kujajinga muntu ku prom ye enkeera tugamba nti gundi yasembye kubanga ekiyinza okwekyalo okusemba kuba nti yagira mu nnyonyi. No, that is wrong. Sigambye nti aba yasembye. Ekibuuzo kyembuuziza. Kati lwaki oba ofaayo nnyo okumanya omwana oyo what's the aftermath or after the party? Kagala following up. Following up? Why? He's a child. Ono mwana ali under 18. He's supposed to be protected. Kitegeeza nti eri moment webe ewedde kati ekiddako muyizi Headmaster amugalamiza n'amukuba tajja kulowooza ku aeroplane gy'ayinnye. Kati bw'aba muyizi ajja kwambala uniform ekyajja mu class awulize tekyali byasomesa. Dorina, I agree with you whatever you're saying.
My question is, Yeah. bookera ku makya n'ogamba nti Mhm. nakuba ekifaananyi Yeah. nkishalinze. Mm. Doesn't matter what, doesn't matter which way, expect ekifaananyi ekyokola ki okutambula, because once you share your picture to another device, Yes. that's mean okitadde. Mhm. Era tojja kubeera surprise owe ali e London okusharingira ekifaananyi. This is not doing, because gwe yakola ki yakikuba n'akita. Togenda gamba nti owazze mu media. Yes. Tolina byogenda okwesigalizaayo. Obyesigaliza. Yes, obyesigaliza naye wabaawo bye bagenda okubuuza. Tolina bonna jjanga okute singa onaabanga okute iPhone 15 n'enkusanga nga tugambe osula mu luumu ey'abantu gye basulamu abantu 15. Yes. Kitegeeza weefula kyotokola ki kyotali. Kachenyiza okugamba Frank, media, it's another lifestyle. Yes. Era Frank, that's why nti wemba nekubisa ka selfie, making sure akamuli kano kateredde, tekabise face, tekafise eki, naye ate wemba nga mpitawo wano, I wouldn't even mind to ekimuli kino kinkonyeeko. So kyolina okumanya nti media is a lifestyle. Yes. People fake, people live the way they want, but that's not the reality of life. Even the student, totally, you have said it, even the student, they are faking whatever they did. I wouldn't say that they are faking, because some they afford that life. Okay. In reality, the Chester Gala, like we condemn those kids after the party. Yeah. We shouldn't condemn them. It's not right. It will affect them, their performance, their future. Ate era si musango gwabwe. Naye era betulabamu. Betulabamu. Si musango gwabwe. Ate atulekerawo kubanga we get to condemn them n'ogamba nti kubanga oli ayambadde nnyo, oli tayambadde nnyo. Era n'abala bajja kwamba tuxedo. Ne waliwo ajja okujja nga ayambadde eya black, eya brown, eya white. Okitegeera. Oli najja nga ayambadde engatto musonso, omala ajja kwambala open. So kituuka ne kidda ku choice. Machinde had a choice, Elite had a choice. They all performed in their way. Ate abaana kye tuba tugamba nti bonna baanyumirwa. Ekitegedde. Yes, neyanza nnyo olw'obuddemu. Nyongera obbaniriza mwenna abeekuumira ku mukutu guno. Programu eno eteekebwamu omusimbi Youth in Art Foundation, your TV channels. Naawe ng'oli oyagala kutusaamu musimbi, nsobola okujja. We welcome you on the board, not to work musimbi, because tufocusinga ku bintu bisatu. Creativity, passion, confidence through art. Omuyimbi, omuzanyi, nakatemba, kikyokola mu art. Tukimanyi eddoboozi lyo liwulirwa nnyo, era munnabitone awulirwa nnyo okusinga omuntu omulala yenna, because camera ebeera ku ye. But bingi ebitatambula bulungi n'ebitambula obulungi, naye ebitatambula bulungi tokkyayo mutwe kubivumirira mbubi. Kozesa eddoboozi ettuufu, kuba tukimanyi buli wamu waliwo ekkubo erisobola okufunisa omuntu obwenkanya. Tokola butabanko, towekalakaasa. Kozesa obwongo bwo obuderivalinga ekirungi, kuba ffenna eggwanga ery'emirembe ly'essanyu lyaffe. Omuntu omusanyufu ate bw'okuliraana omugagga, kitegeeza naawe ogenda kufuna ku birungi byaki. Omugagga batono nnyo yadde babeera mu bikomera, naye ekiro bavaayo ne bagamba kuba bwe bakanyuga amawulu bagakanyuga wami. So towalana, tetukuma bukyala. Tulinawo student panel bayisi mukyeyo, tumanyi ati mu masomero mwali, ate tugenda kujja mu masomero. Kuba we are working with professional team, we are working with certified team. Tukikkiriza nti omuntu ng'alina ekitone tasobola kubeera idola. Omuntu ng'alina ekitone asobola okukikozesa okufunamu okukyusa obulamu bwe. Topic ya leero ebadde bit confusing,
naye sisuubira nti ebadde confuse okujjako host wange tubadde ayinza okuba nga ye yakiconfusinze naye ebadde about prom z'amasomero because even recently government yabaninze luxurious prom kigambo ekyo kyetaaga luxurious prom parties yabaninze luxurious prom party kitegeeza ffenna obubaga ku masomero obw'ekinyumu obw'ekigagga obubaga obw'oku masomero ffenna tubeere uniform. Yes. Bingi bye tusuubira bingi byetugenda okubeera nga nsiibula ngenda kuwa munnange. Yes, mwebadde bawuliza balungi okuva gye twatandikidde. Amanya n'eddoboozi mpitibwa Nakanjako Dorina era nga ku social media handles zange nkozesa Dorina Princess K oba Dorina Olinga, nga era ndi mukyala atunda ekizigo, nga osobola okunsinkana ku Donna Elegance Skin Care. Yes, sanyuse nnyo kubanga mbadde omu ku bateesa ku nsonga ey'abaana ya prom okusinziira mu size buli omu gy'aba asobodde. Kale bannange tujja kuddamu, mbaagala nnyo era mwebale nnyo byonna. Nange mbaagala nnyo naye bino caution ndowooza yonna z'owulidde si kye tumiininga. To having a fun. We are just having fun. Yes. N'okugezaako okutuusa eddoboozi lyaffe. Ayogera abatakimiininga bati agezaako okutuusa eddoboozi ku eyo esobola kwetuuka. Baagala nnyo genda ku YouTube following, subscribe eri ku program eno eri ku YouTube channel emanyikiddwa Youth in Art Foundation. Yes. So genda kuba tukubeere ku social media handles zonna. Bye bye.